Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Loans ezo. Waliddeko loan ya buno bu app. Bw'oba osobola osima bwani oba obuli ku internet yo bw'oba osobola weewole ku mukwano gwo osobola omunnyonnyola. Tell me. Bakuba n'essaawa ettaano ez'ekiro ne bakuba bayinza okukuba emirundi nga 2. Bungi na bwewolako obumu n'embunyagano. Ina muganda namugamba omanyi naye buno bwa app katuve sigenda busasula omukazi yankubira omuwala yankubira okuva ku macha ng'akuba n'omugaba naye kyokka nga tezinaggwayo ennaku zigwayo nkya tukujjukiza ate twagala tukakase nti tukumanye tulina ebikwatako tujja kunoonya ojja kusasula. Kati naye nabo app sijja bwogerako wano naye baali bubiri kati nga ngenda nzijayo sente najjayo sente bo batandika nga wabula ennaku nga 2 ne bakoba essimu alo tukubira tukujjukiza nti bati obuzazi ba sente nyingi tebagaba miliyoni bagaba busente emitwalo 10, 15 oluusi ne3 naye bannaye bakubira essimu ne bakuba essimu n'ogamba naye kati kino ne bwogijjako ng'olina so eventually what I up to now nze kati ne thousands sina girlfriend. Not in a bad way. Sikwe kubira kalango na. Jaterera eka tsoke tufate sente. Innocent, you believe it tiboli abantu abalongo they are good women. Very many. Naye kati omujjawa. Simanyi. Nze kati sinoonya. Esaawa zino noonya. Nansooka mbeko byentereza. But I know because personally I have sisters. I have friends. You get? Ngomumanyi. She's okay. Bintu y'abasajja si byatambulako ennyo bambi muntu wa chaachi, muntu waki ayina ka business ke ng'akunyumiza ne like obulamu bwo obulala. Sometimes you n'omukyalirako you're ever together oluusi neighbor naye ng'olaba teri musajja yali ayingiddeko mu nnyumba ye bw'atali ku mulimu ali waka si muntu wa bipate. You get? Naye walabe ennaku zino era omuntu muvubuka ali eyo bw'ofuna ng'obudde. So kati tuve kwa igere wali how do you undo kugamba omuntu ono ali mu depression wamagenzi banga abantu bangi tubatukwaza shows kati esi kansoke mbawe ebintu wammanga bino ebireeta depression. Kati nga mu nsangi ze tubaddemu omuntu okubeera ne bizinesi nga tetambula otuuka ekiseera n'owulira nga weetamiddwa. You get? Because toyingiza family erina okulya olina osasula amabanja agaliwaawo rent ye landlord tamanya nti simanya tokola ogenda okulaba nga obulamu bw'oyitamu bukkalubiridde weekyaye. Yes, depression. Omuntu okufiirwa abaagalwa kati olaba waliwo omusajja bamuyita muzanyi wa firimu bamuyita Keanu Reeves. Mukazi we yafa. Mukazi we yafa. Oyo musajja neyeekyawa. Yali azanya waliwo firimu gye bali mu kushootinga. Naye yali ayogera nga bamu interviewing n'agamba bamwalimu action. Nti buli kye yakolamu eyo firimu okulwana okunywa omwenge yagunywanga ebyaddala. You get? Nga ye ebirowoozo byonna ne mu firimu eyo mwalimu ensobi naye ne bazireka ne zibeeramu ate zagitunda ennyo. So omuntu okufiirwa omwagalwa mukazi wo n'afa omwana wo ne waba maama wo ne waba mukwano gwo you can be in a state of depression n'owulira nga things are not moving on well for you weekyaye. Omuntu okubeera n'omulimu ne guggwawo nga tetoyina mulala oyita mu kaseera ak'akazigizigi. You get? Eyo depression. Omuntu like being involved in an accident eyo trauma obeera eva okirowoozaako motoka ye ey'ebbeeyi ng'ekoze eki ng'eweddewo bizinesi zo nga ziganye zifudde. See, people have had cases nga abalwanagano oba n'omuntu ku lw'ettaka akadde k'abayitamu at that moment. Those are sorts of depression.
yes You have lost your property. ebintu olaba bigenze okubeera n'omwagalwa you break up oba n'ofuna heartbreak ezo ze depression z'owulira loans ezo olwaliddeko looni ya buno bu apu bw'oba osobola osima bwani obwo obuli ku intaneti obwo bw'oba osobola weewole ku mukwano gwo osobola omumunnyonnyola Tell me. bakuba n'essaawa ettaano ez'ekiro ne bakuba bayinza okukuba emirundi nga 2 bungi nabwewolako obumu n'embunyagano nina muganda ye namugamba omanyi naye buno bwa apu katuve sigenda busasula omuwala yankubira okuva ku makya ng'akuba n'omugaba bannayesi kyokka nga tezinaggwayo ennaku ziggwayo nkya tukujjukiza ate twagala tukakase nti tukumanye tulina ebikwatako tujja kukunoonya ojja kusasula kati naye nabo apu sijja bwogerako wano naye bwali bubiri kati nga ngenda nzigyayo sente enajjayo sente bo batandika nga wabula ennaku nga 2 ne bakoba essimu alo tukubira tukujjukiza nti batebuloza ziba sente nyingi tebagaba miliyoni bagaba busente emitwalo 10, 15 oluusi n3 naye bannaye bakubira essimu ne bakuba essimu n'ogenda naye kati kino ne bwogijjako ng'olina ne bakubira kati ekyo kiveeko bakubira ab'eŋŋanda simanyi baba bakikola batya bakubirako anti wange ate kajjukira abantu b'omu kyalo bambi bamukubira bamugamba mutabaniwo tugenda munoonya tujja musiba mubanja meka bamugamba emitwalo 4 bamugamba emitwalo 4 naga ezo ne munamunoonya munoonyeze yajja basasula naye weewuunya emitwalo ng'ena ne bakubira oba yatime gwe bateekamu tebamubala era oba olina obudde ng'osobola obugundi obwo buveeko obwo apu obwo tobwewolangako bukumalako emirembe tolya na mmere so alinga bwe mbadde nkugamba era kulonze tulyoke tujje wano abantu ebyenfuna bino bw'oba nga oli mu ggwanga nga Uganda oba osuubira rate at which people are depressed ejja kubeera nga yawaggulu nnyo olw'ensonga kati bw'otunula emirimu gyaffe wano mu Uganda tetulina job security omuntu aba akola ku radio nga y'amaanyi n'akeera enkya bosi n'amugoba bw'aba muwala maybe nga balina ensonga zaabwe n'amugoba you have been fired TV n'akugoba there's no job security mu ggwanga lyaffe Uganda bebafunamu so at the end of the day omuntu bamugobye rent alinaatera okuggwayo rent aweddeyo abadde asuubira omusaala landlord amukubira alina abadde bamubanja agenda okukomekkereza nga embeera gy'alimu akakaseera aba ayita mu mbeera ey'akazigizigi especially lulinali nkugamba nti first quarter of the year ebeeramu ebizibu bingi because of the January up to March nga tuyingira ogwokuna era nga bwolaba period ebaddewawo yes so bw'otunuulira nti during festive season we spend not spending omuntu wagamba spending alowooza nti wagenda mu bbala n'onywa no not because of that oyinza okuba wa travelling nga n'ogendako mu kyalo okulaba ku bantu bo of course togenda ngalonsa bwa travelling nga n'otwalako family ezo zonna expenditures n'okomawo nga bwe naggambako we before egyo emyezi waliwo business nga tezitambula oli nga events organizer obanga ayina akola decorations mu mabaga eyo business eba tekola ki tetambula business eziba zitambula masomero abaana baddeyo ku masomero kati bw'ogattamu embeera ate ya school fees ne school fees waffe Uganda wano abaana basasula millions 2 nonga kati omwana primary million meka you get ate nga nawe bw'oyitaaga obambi omwana wasomereko mu ssomero eddungi enkya asobola okufuuka omuntu eyeegasa asomera yes kati nawe ng'oyagala opushinga at least enkya tomanya kyanaafuuka so at the end of the day mukwagala asebya ebimu kati ffe ba obbi be tulina bali mu kyalo balimu primary zetwasomeramu ba obbi bali mu kyalo balimu naye gwe kati kankuli omwana yasomera e Kampala omanyi ba obbi balina kiba kisibu nnyo n'okulemerwa kale tugambe nga Kampala parents abaana omanyi ba obbi ba Kampala parents
ba MK baani abo wulira so kiba kizibu nnyo kubanga wasoma ne class y'abantu bwetyo n'obula connections because oli ajja kuconnectinga oyo obi wange obiwuliddeko enfunda eziwera ne secondary eyo benoonya nze me have been to places kati nga zino league zowulira twaliwo league ziri famous zichapa league jovoka leagues bwezityo bali enotuuka n'olaba ba obi ono CEO wakiri oli CEO wakiri oli CEO wakiri kati nawe niwobanga wasoma nabo nga olina engeri gyokyatetenkanya embeera kyangu nnyo okubalinnyirako you get bayinza okuconnectinga samoya n'ofuuka so wesanga nti omuzadde naye kyabala agamba omwana wange kagendeko eyo ate nga tuli mu budde nti bizinesi ye teyingiza ssente akomekereza nga awulira tebitambula zizo depression n'abeera ne stress ebirowoozo ne bimukuba at the end of the day akomekereza nga ali in a depressed. Nosanga nti in the same quarter eno gye nkugamba etandika omwaka ogenda sanga nti abaana bazzeeyo ku masomero oli business nga bwe tetambula ate nga loans bikira kati okubeera ne business mu Kampala nga totambula ku loans kizibu oyo waliwo ntogenda mugamba nti simanya tuli bubi oba biki aba akeetaaga rent yes nezifa kati ate weyabalanga bawulidde rumansi nti bagamba basonyiwa sente tebabasoma so ne bajjanga babala amagoba babala mu covid nga tebakoze eki kati okimanyi abantu bangi bafiiridde obulamu bwabwe because of yes ate kati olaba omuntu kakinga okubeera depressed ng'olina bino ebirwadde bipressure byani oyinza okukutuka pressure ne ziri nnya n'owuliramu pressure zimukubye n'akola ki naafa ezo bamukubidde kati olaba nga omugagga lwasa byayitamu ennaku zino singa si mutima mugumu okutuka oba omuntu neyetta neyewoobotwa n'akola ki naafa omuntu kati depression lwasa gyalimu tasobola naginyumya kinene nnyo tasobola nakinyumyako nekiggwayo tomanyi mbeera nti kuba wali oyinako ssente nezikugwako nga wali okutteko ku ssente ng'ovuga emmotoka ez'ebbeeyi nga kati olaba tokyazisobola there are situations we have been through nga wali wamanyire okunywa kabiyako naye notuuka nga toyina wadde n'ekikumi mu nsawo get nga buli wokalaba okaagala naye tokasobola that's the same thing that gundi kyayitamu oyo lwasa so if I tell you bw'oba ne mikwano gyo and one of the treatments eya depression is abantu engaging you like they make you feel like you're still catered for omuntu abakyakufaako naye buntu bwakulekerera oyinza okubeera mu nnyumba yo nga noteekako TV naye nga firimu si gwagiraba yeekulaba ebyo ebirowoozo nga biriwa wala people have bantu beetuze mu mayumba gaabwe so usually nga bwe nali nkugambeko sometime back I remember I told you nti treatment ezisinga osobola okujogingako omulimu gwaweddewo naye olweggulo saawa nga 11 awo noddukamu awo you get bw'oba okyayinamu kasente akatono akakutwalako osobola okugendako mu gym like noonyumyako emboozi n'owuya ku mboozi z'abalala sometimes tubeera n'ekizibu nga gw'olaba kyekisinga obunene kululwo kituufu nga kinene ku ggwe naye ate bw'onyumyako n'omuntu ogaa naye ate kale kangumire ku ekyo ng'ate yakusinga nnyo kiraba so abantu bw'obanga olina emikwano naddala kati olaba ng'omuntu bw'afiirwa omanyi lwaki omuntu bw'aba afiiriddwa eyo depression gy'abeeramu at that very moment most of the times omuntu aba awa speech omanyi lwaki abantu bamuyimirira ebbali oyinza okugwa ekigo yes naye kasita owulira abantu olaba nga ayina abantu kyovula bagamba nti omuntu aba afiiriddwa edda lwewagendanga mu byalo family bwefiirwa abantu that very moment webamanyira nti omuntu afudde bajjirawo immediately okubagumya because they know what you be going through
So omuntu wabanga alina ekizibu kya depression wano osobola okulaba ku basawo depending on nsonga ki weba bya mukwano n'ofunako ku bana abamanyi ensonga z'omukwano n'omunyumiza ku mboozi yo n'akwadvisinga you see how to go about it mpola mpola as you're recovering. Bwebanga eri financially related osobola okufuna abantu abakusinga ku finance ideas abaziina ne bakubuulira ne balaba engeri ki. Okubanga kufiirwa ng'olwo okufiirwa is kugumira ku bantu ne bakugumya, they be with you, you know, oluusi mwana we yafudde ne bagamba tofaayo bijja kuggwa, you know, such ebintu betalina kwerekereza nti bw'ofuna ekizibu ekigenda okuteeka mu mbeera ya depression kukyesirikira. Sometimes twagala okwefuula ab'emitima emigumu n'ofaafagana ekizibu. Aha, naye omuntu bw'aba nga esi nenkugamba nenga naye manyi mu mbeera ya kazigizigi omulimu gwange gwaweddewo naye nja kiyitamu kati somehow kati gwoba okitegedde onkubirako nga naye osiibye otya leero, you know, how is it nongumya how is it, you know, naye kati tujja kunoonya nze nfunye abaana abankubirako ng'olina omulimu. So that's usually ekizibu kyonna oba ofunye ekizibu tofaafaagana nakyo. Kale waliwo ebizibu nga tetusobola kyogera nga kiswaza oba ki naye omuntu ekizibu ky'oba ofunye gambako ku mikwano gyo bwomanyi wadde nga kati emikwano nagyo ennaku zino nabo bafuuka ate baduuyi oba olowooza nti muntu mukwano gwo naye lwofuna ekizibu lwomanyi ababo kati olaba abantu socializing with friends like nga bwe nagambako some people are in bars nga tebagenze yo kugamba nti kwejalabya ku overspending what no oli nagenda mu bbaala because of ebirowoozo byalina ebizibu ebintu byayitamu embeera gyayitamu naye kanga nagakanyendeko mu bbaala nyeyo kamu bubiri wenajja nfune kutuula nkole ki nebake nagendayo. Osobola okugendako mu bbaala, osobola okugendako ku kisaawe n'olaba ku mupiira nobeera ewantu nga waliwo abantu tobeera nnyo wekka. The moment bw'owulira nga obulamu bukunyize nti oli wekka ate kati ne depression obanga gispicings obanga gyongeddemu ebirungo kikunyigira ddala because we know nti obulamu yes loneliness bw'ogigatta ate mu depression oba weekyawira ddala. So nze nkubiriza abantu naddala of course kimanyi nti kati yo depression tegenda kuvaawo nti temanyi myaka oyinza okulowooza nze ndi muto nyina emyaka meka olwezze ebezze. Now the only thing we have to do is kulaba tunakiyitamu tutya n'obuteekyawa tewekyawa nnyo to that extent kutuuka ku extent eyeetuga. Waliwo abambi abalina obulwadde kati obulwadde obumu nga bwakika oba kati gambe ensimbu bwe zityo. So abantu bwe batyo oluusi ng'aliko obulemu naga naye nze ndyekolera ki ku nsi ya Mukama yeetamwa. So abo nga bwe bulwadde is making sure bwaba asobola okufuna treatment ate nekyala kumubeerako kyoba olaba kati nga abasiriimu baba kansolinga in that counseling ne babagamba ku bugambo obuzaamu essuubi kubanga omuntu aba ayagala kimu kumuzaamu essuubi. Omuntu atalina ssuubi awa obulabe nnyo asobola okwetta asobola okutta abantu. Abantu bawulira abawalabu abusemana ne yeetuga oba netulisa ne bbomu mu bantu byebyo. So here tukimanyi tulina like mukwano gwange atera okuŋŋamba tusabirenga nnyo ebirungi naye nga twetegekera ebibi byo birina okubaawo kirina okujja. So tusabirenga nnyo Katonda omusabe ebirungi naye nga weetegeke singa kiba kizze nja kiyitamu bwe nti yes kyekisinga obukulu. bonna gye basuubira byonna gye batulabira tugenda kulwanyisa depression mu ngeri yo. So Innocent wajja n'akunyumiza ku mboozi ye abadde mu eyo system
this is how he did. Okay. Situla naona bulungi. Saka kalina Njafuna ndi mukikolako ndi mukikolako But depression is very tujagala tutapinga. ate kati olaba ese ekizibu kya depression and tosobola gikweka abyoli okulimba tekikwekebwa omuntu akulaba n'agamba naye there's something wrong. There's something wrong. So tolinda abantu sooka kustadinga kukimanya. You can tell a parent oba oyina omuzadde mugambe naye omanyi taata kino kiganye mulimu gwabuze noonyeza omulimu guganye nkoze kino oba kifudde. People have invested sente ne zifa completely nakola loss. Kati mwaka akaseera mwetaagira mikwano gy'abannamaddala okumugumya asobole okiyitamu. Bw'oba osobodde muyambeko because it is financial. Mugambe omaye naye kwatayo ku miliyoni 10. Saka nkunyumeza waliwo omuwala wano mu Kampala. She was a waitress nga nkola mu bbaala. Lumu mba ngenda ewaka ababbi ne bangwako ne banziba. Naye n'emitwalo nga 5 mu nsawo nali nfunye ekibiina. Twalina ekibiina kyaffe ku mulimu. Kati nenzifuna emisana ninyaga ngene nteeko ku mobile money nga bwomanyi nebeera mawo bize biki ninga after all. Kati wena fuluma ebweru wa gate nga ngenda ofuna boda kuba nakubire wa boda yali antwala nga takola ki nga taliiwo nangamba nkyali wala ate nga njagala gende nkuba nga ebinda njagala tonya. Wena tambula okuva ku gate nga wano paka wali boda gye yava saamanya nangwa mu bulago nantuga nenjagala okwerwanako kuba tebayisigala nti balina amaanyi naye nensigala mukali akagamba omumbi talina kyafiirwa ojja kwagala okwerwana naye akufumita ekiso ofiire bwereere nembagaba bakama naye naye ababbe mumanyiira nagamba omubbi nagamba mukama wange byonna bye mwagala mukole ki mutwale naye mundekere obulamu nibagaffe oba tetutawanyiza tetulina tugera kujjamu ebyaffe bo babita byabwe. Essemu ne bagitwala sente ne bazitwala buli kinalina ne bakitwala n'ekisumuze ne bakitwala. Kati omuwala oyo yali mukwano gwange yali amanja emitwalo 10 nga njirese emabega nagireka kampani gye nali nkolera. Kati ngenkya ngamba njazimuwa nyina gwe nayinza badde ngamba bona omusooka omulaba ozimuwe. Kati we naddayo wenkya that very night nakola naye nkugamba nakola ntya siina simu bankubyekubyemu zi punch ndowooza ku simu batute sente naye neegumira ng'omusajja wabeera nengenda okukola netukola omwala oyo najja nangamba Innocent mayi kyoyitamu kaseera kakazigizige especially nga tolina simu so nga bayirawo saayagala muteeka mu bizibu byange nemugala sente zo zibadde weeziri ale njagala nzikuwa leero nagano mayi Innocent emitwalo 10 si nyingi nnyo naye tandikiraawo naye nga nalina n'emikwano abalenzi nkabaga man sole kikomaawo naye omuwala okukuwa emitwalo 10 nga taneegomba yalina boyfriend we nga taneegomba simaki naye yazimpanga mukwano gwe naga atandikiraawo ije emitwalo 10 kwenagumire nenga kati kantandikire wano kanjiye bwenti but up to now wemba njogera naye manya nti omuwala oyo at some time yali abaddeko owomugaso ennyo gyendi and I will never forget about it. I'm just praying to God nzifune I know what I will run mazama yesera bachenjo mowa ate kati yeye abyerabira tajja sowa nakisitula. I'm just praying katusabe Katonda tuwa obulamu katusabe Katonda tuwa obulamu kati akakadde ke nalimu akakazigizigi. That's how we've been able to get friends. Seragambako omusajja omukulu eyanyumiza ku story y'omukazi we banaye nekyakyo tunaa kwogerako is apparently ekisinza okweta depression naddala mu bafumbo is domestic violence on both nekitwaliramu oluusi n'abaana taata ne maama eva babeera mu ngumi waka kati omwana omuto akula nga alaba mentale oba omuto kyalinga akula alaba entale ezibeera ewaka abasajja gadde basula mu mabbaala lwa mbeera y'ewaka
beekyaye musajja n'akola sente ze naye nga tasobola sula mu nnyumba gye yazimba miliyoni ze 5 n'aziteeka wali mu nnyumba because amanyi waliyo ekizibu kimu n'omukyala omusajja lwaje nga efeesi yagisiba abatandika simaya gwe kino simaya kiri simaya kino ova mu bakazi bo saawa 9 ovaawa nga n'olusi tabaddeyo just ne mikwano gye. So domestic violence kyeri mukola bane abavumira domestic violence mukyogereko. Abasajja bali depressed mu mbeera nti osanga omusajja nga avuga ze accident eziyitidde ku kubo avuga naye nga omutwe mental ali wala nnyo eyo accident. Okay. You get? So there is a lot to talk about depression. Yeah. Abantu bonna balina platform mu addressing. You address this issue. You tell people how. But How like You yes. know what? All the time we're talking on the show, and I feel like I should bring them down. Yes. So you go on. So yeah, I know we are noting. So inze nzola esi ngabe ngambe koyo omuwala. So oyo omuwala yasobola okunkubira essimu n'angamba oyinayo emitwalo 10 oba 2 naye mba sijina simu gasiina oginoonya n'ogimuwa biri omutemu gasooka ompe emitwalo 10 not kumulaga nti nyina oba kumwegulako but okwagala okusasula liri ebbanja ate terisobola kuggwayo terisobola. Omuntu akubeererawo mu kizibu mu mbeera ey'akazigizigi ye mukwano gwo ova ku bino mbunakula n'omuntu nsomye naye oba biki waliwo embeera ze tubeeramu naye ng'okugiyitamu weetaaga bwetaazi muntu kukwata ku mukono n'akugumya kyokka tiweetaaga na ssente just kukwata ku mukono n'akusitula ogudde n'akuyimusa nagano ewejjako akafuufu n'oddamu n'otandika buto. Those are moments, those are people you can never ever forget about. Kiringa omuntu osobola kukkira enkya ne weerabira maamawo because yakuwa obulamu. Even if you pretend wabeewo akadde n'ojjukira nti naye oli omukyala yani ya maama oba mulalu oba kiki abantu bagudde eddalu out of depression nagwa eddalu ebyaddala ddala tandika okwogera eka tandika ng'ali awo tategeera takola ki ayogera kino tebikwatagana kati nyumize eyembalala babba omusajja eggaali webagibba ku street onamanyira nti waliwo embeera esobola okuviirako omusajja anoonya eggaali nga ne mu nsawo we yanoonya eggaali banaye mbadde n'eggaali yange akalebye eggaali mbadde n'eggaali yange bannange nenga bannaye omusajja muyambe mukwateko mumugumya oba ina sente kati oyo kati esaawa eyo olaba nga omuntu agudde emmotoka n'emukuba nga yesi gyaliko obwongo bubeera wala osanga kwabadde ajja 10 ekiriisa famire ye osanga yebadde ennyingiza esinga kwasombera amazzi g'abantu kwakola ki omwana alina okusoma mwajja ka ssente kalebera famire ye so bwebula aba alaba aluzinze kine nenge eggaali ya mitwalo nga 2 kitaba kati kugwe kati nga yeso oyinza emitwalo 2 naye ku ye emitwalo 2 gisinga miliyoni zo gwe z'oyina ayinza n'okumala obulamu bwe bwonna nga tazikwatangako gyebiri omuntu nze kati olaba mu Uganda mulimu abantu nga mbulamu nga temukulu akuze naye nga mbulamu bwe tabeerangako awo n'abeerako n'emitwalo 10 nga gigye n'emitwalo 10 mingi emitwalo nga 5 nga zize nga teziriko kizibu ate abo ababeera mu byalo eyo va kufe wano mutawuni omuntu ayinza okutuma nakukwata ku miliyoni n'ogiraba naye ng'akutumye si zizo naye mu kyalo waliwo omuntu azaalibwa n'akula nga tabeerangako na mitwalo cash nga zize so buli wezijukira emboozi yoyo omusajja yanoonya eggaali nkugambe yalina ensawo y'essaati ngakola bwati badde n'eggaali wano ani alabye eggaali yange kati nenkubamu akafaananyi nemmanya obuzibu bwagenda oyitamu okufuna eggaali ng'eyo ekyo kakikulaga nti ayinza okuba yatoba okugifuna
obanga ye eggaali bwe bulamu bwe kiraba. So to you just think it's just a gaali, naye ku lwe alaba ng'otutte business enamba, otutte ekizimbe ng'ekyamapeera, mwajja buli kimu. So akaseera kayitamu kaba kakazigizigi, yekyawa nnyo. Kati awo mikwano gye bwe mulina okukolera, abantu balinda tufe balyoke nze mpaddeyo eno kampani zijje, kampani gye wakolerako ejje, nagwe lwalamu olabe ofa wekka terera kufaako, naye bw'omala okufa bwe bajja. So people shouldn't wait for that. Omuntu atasooka afe because of the depression gy'adayitamu, mukwatireko. Mukwatireko, oli waba aluzinza akagaali bwe katyo nga muli mikwano, oyinza okuba si mukwano toli mukwano gwe naye ng'olinawo ku kasente, gwe omulaba omanya kyagenda oyitamu, mugulira akagaali okamuwe. Bino naye njogerako one of the guys namugamba oba Katonda ajja kunsonyiwa kuba simanyi oba kyenkola kya kituufu. Namugamba nze okugenda mu kyaki ne nteekayo emitwalo 10 mu mwaka akabbwe, musima sente zigenda Vatican oba zigenda wa mu kifo ky'okukola ekintu ekyo. No, bwenfuna omukwano gwange ng'alina ekizibu nkwata emitwalo 3 n'engimuwa. Nze ndowooza y'engeri Katonda gye tusobola kyosobola okumusanyusaamu. Yes. Omuntu nga munaku asula n'enjala. Naggambako olaba kino ekibuga, olaba mu Kampala muno abamu tulina ab'eŋŋanda nga b'amaanyi nga balina ssente empya n'enkadde, nga n'ezimu mu banka zajjula, naye ng'osobola osula enjala ate nga mubeera nga mu neighborhood y'emu ng'akimanyi, naye buli omusindika message akubulutiikinga nga just oyagala namubuuzaako n'agenda mu kyalo oba wa ku church n'akontributinga kolaga seminti wonna wange bwayagala sanyusa Katonda addiza Katonda. Nabuuzaako omuntu ne mugamba yes, nabuuzaako omuntu ne mugamba naye olowooza Katonda yatuwa bye tulina kale ate kati yolooza aba akyabyagala yayagala byaki, wabula ku bintu byatuwa singa oba otoddeko n'owa omuntu ndowooza wasobola okusiima obulungi. As you love yourself. So yes, at the end of the day government ejja kuvayo n'ebitongole ebyenjawulo ebyogera ku depression biki, naye olwa kati ng'egino emisolo egirinnya buli lunaku byemu bireeta ebizibu ebyo gw'omanyi wekiwulikko kubanga konteyina ye tugamba oli musuubuzi nga bagikwatidde oba nga poliisi egikutte bagikwatidde ku mwalo, omanyi kyekiwulikika obeera mu nsi naye ng'owulira obulamu tebweyagala, musuubira okujja akasente. Bano abakyala be bagobaganya eyo mu bibuga abatembeeyi baani kati boona omugoba aliewo ayina omwana ewaka ye kale ng'omuntu ayinza okweyiiya, naye omwana ali ewaka, omwana ali innocent atamanyi nti ne mu nsi mulimu okubonaabona. You get gw'oli mu kulumya. At the end of the day okutta ennago ye bw'abadde atunda kesisi ye bututte neekola ki nebusuulawo neba nebutuula eyo embeera gy'ayitamu kweyo essaawa to you gwe ng'owa kesisi ye okalabanga akantu akatono, naye oli gw'obijjeeko ne Sara gy'asaba eri Katonda singa aba asobola yandikukubiza laddu ng'omusana gwaka, because you have taken literally buli kimu kyayina oba okimututteko. Mwajja akasente akasasula ennyumba ye yeebwayise rent gy'abeera, mukazi we bambi takola, alina akaddaala tebitambula, naye nga gwe olowooza nti mutembeeyo atunda buperfume n'obusanga n'obutwala. Abadde agenda okujja akasente akagenda okulabira omwana we, abadde agenda okujja akasente akagenda okusasula school fees. So ako akaseera kabeeramu awo eyo embeera gy'abeeramu. That's how people have committed suicide, you know. Omuntu akomekeza yekyalina kati nkola ekiki ekiddako. Enjala etta abantu because kati mwabadde agenda okujja akamere obijja obitutte. Yes. Yes. Omwongera olinga ayongera omunnyu mu bbwa. Bana abadde muntu waffe biki. Naye nga baliyo kimanyi. Abantu boolaba
ak'obuntu kaatuggwamu abantu abasinga kyova laba nga wabadde ogamba nti omusajja ayinza okuzimba hoteeri wano mu Kampala 1 billion naye nga kalinza waliwo omugaga gwe mumanyi ennyumba gy'abeeramu kati ekyo nebuuza is it because sente maybe yazifuna mu makubo makyamu oba tubirideko emboozi bwe zityo nga sente maybe tebamukkiriza toyamba naye bwe kiba nga si ekyo mazima ddala ewammwe eŋŋombe egamba west home is the best ate bw'amala okufa gujjolaba nali ŋŋambako n'omusajja wakyakana njogana ne Douglas omuntu bw'amala okufa si buli muntu agenda okuziika naddala kati nga ffe ababeera mu kibuga abawangalya mu kibuga si buli muntu agenda okuziika mbw'agenze kunyolwa na famire yo abantu abamu baagala kulaba naye omusajja ono abadde atujooga ewaabwe bali batya era kati munaye ennaku zino n'emirambo giswalireyo mu ntaanayo nga ono obadde ovuga benzi okola ki abakyala ab'ebbeeyi bbaala gwagula emyenge gya miliyoni ne miliyoni najjaali eyo aba akafiiringa but of all things why omuntu nga bw'oyogedde n'akwata amabaati 5 n'agateeka ku nnyumba naye nga muzeeyi we mukyala yambadde boots emu okumala omwaka 1 n'ekituli bw'aba agenda okulima just boots ya mitwalo ng'ebiri kitundu yes Christmas muzeeyi we asiiba alima kyova olaba abantu abamu balina ssente naye nga ffe tulowooza beeyagala naye nga tebazeeyagaliramu because ebigambo like kati omuzadde ng'oyo bw'aba awulira nti mutabani we mugagga naye nga ye mukyala alaba embeera mbi n'omukisa togufuna waliwo akantu akamu ketwatogerako n'omuntu ono I have 2 examples nina ku basajja beedabyeko nga bagagga babiri badensebe ngaomaisi nezigootaana naye nga basula nga wogambi batambula bagugumukali nobawo omuntu nga ye yafainira peace nti siina sente sijja kwola naye ngaemirembe gyalina muganda wange kasitaalya kati obulamu butambula kyoba omanye ekisooka mu bulamu olaba buno obulamu mu mbeera bw'obeera depressed n'otasobola kurecoveringa for example waliwo abantu nga ensi bagivaako ye nga nakkiriza n'awanika n'akola ki n'agivaako olunakya lujja kukya bwe bunaagaana biba bigaanye you get naye nga yatandika oyinza osaa kati eyo waffe mu kyalo waliyo omusajja amuyita Emma kale bamuyita Manuel naye yayinako essente ng'ayina edduuka ne zigootaana n'agwa n'adda ku kyalo because olw'embeera gye yayitamawo ng'aluzinze sente n'afuuka omutamivu w'oku kyalo omusanga ayogera luzungu ali awo oyogera luzungu obumanyi abazeeyi b'oku kyalo abo naye nga bakugamba omusajja yali mulungi ng'ayaniriza abantu yabeeranga mu kibuga ng'ayaniriza abantu nga obozze ng'oli we waabwe n'omuyitako ng'akwaniriza bw'obanga olemereddwa oli eyo osiraanye oba oyagala leka transport n'akuyiiza naye bwe yagwa teri na muntu n'ogu kyekugambye abantu ak'obuntu kaatuggwamu yagwa yekka bizinesi n'eziggwako abakazi abaali bamwagala ne bagenda yina omwana n'agenda naye yes paka ku kyalo ekibuga ne kimulema paka ku kyalo bwe yatuuka ku kyalo olw'embeera eyo gye yayitamu yanyumizangako afuuka naagala kati ensi givuddeko ate kati ndikola nti okuddayo gye nali naye nga amagezi agakola ssente yali akyagayina nga kyabulako kintu kimu muntu kumusaza kisumuluzo n'addamu n'atandika n'amuzaamu amaanyi namugaa kale osobola bonna ne bamugaa oyo yagwa n'ebigambo byokka naddala ng'oli mu mbeera embi byeboogera naye byongera okumala amaanyi byongera okunafuya so completely and also kati yadda ku ttaka yadda ku kyalo yafuuka muntu wa kyalo batyo n'abantu betubeera nabo tulina obeegendesereza emikwano tulina okulonda emikwano nga tuli very keen abamu bajja kutujjako byaffe bajja tutwalako byaffe bwe bimala okutuggwako nga badduka ng'abantu owulira bagamba naye abo baali ba mikwano nga bali ba business partners
naye oli yagenda mu maaso n'ogamba kati engeri gye mwali ng'obisi ne bizinesi yali yamwe babiri naye gwe because n'ogootaana ne bikola ki just okukomyawo batono nnyo obulamu kati bwe tuwangaaliramu omuntu asobola okukuyamba ng'ofunye ekizibu batono. That's why we abantu betta koza anoonya obuyambi atagenda bufuna n'akuwona ku mikwano gye nga buli omu akaaba abantu abamu beekaabya nga esinyambisa emitwalo nga 5 nja kukusasula naga siina ssente naye nga ziina n'akunyumiza emboozi nyingi ogiraba ffenna embeera mbi ekizibu ne kikunyiga wekka n'otobanga bw'otobye wekka. So ndowooza kye tulina okukola is one twekyekingengako oba olina kyaliwo si byakuba nga buli bw'omukubidde kizibu musaba ssente no omuntu mukubireko ne muba temwogedde bingi omugaya naye oli otya segera twalina emikwano kati nganze nga tulina abaana betubeera nabo mu bbaala nga musimbula ne mugenda ewaka musooka kwekubira mulabe buli omu akoze eki atuuse kitegeera buli omu atuuse naye kati abantu bwebava buli omu agenda bibye yes wayiseewo wiiki namba tamanyi oba watuuka tamanyi gyegyo emikwano egyana yati nze mbalina mikwano gya bunga oyinza okuba nga wali avuddeyo ng'akooye nga takyasobola kukwata ssimu oyo musobola omumuwerekerako naye bwamba nga mukyali mubadde mwakanywamu enkyama ebimina byemugenda okukwata sigamba nti muvuddeko omukubirako mugaa ese otuuse bulungi kale sula bulungi kimala naye kati muvudde mu bbaala ogenda okuwulira after 1 week mbugundi yafa atya bwe yali ava mu bbaala sima biki naye nga mwali mwenna so oyo aba si mukwano go tuyiga engeri gye tusunsulamu emikwano tulina oyiga engeri gye tusunsulamu emikwano mikwano ki gye kyetaaga yes kituufu kale abalabi baffe abalungi nga bulijjo amanya nze agaba Innocent nga ndiwo ku Raggalons Mixes abagamba tukola cocktails and mocktails ku buli mukolo gwonna gw'oyina oyinza okuba oyina birthday kwanjula kukyala wedding giveaways buli mukolo gw'oba oyina n'ennamba z'oba oyina oba muli bantu 10 oba muli 3 oba muli 2 oba muli meka tukola cocktails ne mocktails yes abantu ng'oli eyo oyagala kuyiga bya bbaala especially kukola cocktails ng'ezo oyina abaana bo oyina ebbaala yo maybe akola cocktails si mulungi tujjawo awo ne tuteesa ne tumugroominga bulungi oyina abaana aba service waliwo bye batategeera product knowledge especially wines ng'ebyo spirits ne tubayisaamu ne tubagugumula ne babeera nga bategeera kye bakola osobola tufuna ku namba 0706098963 oba 07720881177 oyo abadde Innocent byonna bikanaerero Innocent omadde eringa emboozi naye ngaemboozi gyadda real life story paka kuwulira bubi yes awo gwewendi nze wonkubira oba tugenda mu ghetto kuzzaamu bantu suubi kyonna ekyetaagisa we are here to motivate, to inspire, to bring back life. Tubamule emboozi ez'okuseka right naye tubadde ensonga lwaki tuleese ekintu ekyo so we believe nti essaawa eno waliwo ekintu ekitambula kyonna kye tubuusa amaaso depression oba tugambe mental illness enjawulo mental health teri bulungi kitegeeza kweta abantu bangi bagenda okufuna emboozi zaabwe tugenda kweta abasawo tugenda kukola activities nyingi so anyone ali willing to omukono please give a call away 0701542372 etunyumyamu twagala kulaba abantu because a lot umanyi loneliness nyingi nnyo
ebintu bingi technology ayonoonye nnyo mulungi naye ate ayonoonye nnyo tuba nga abantu tukyabamanyi oli nabeera mu nnyumba nze kasambala n'essimu yange batyondeya ofa obusungu bukuli bubi nga okutwala ku makya nga bafudde so ebyo byonna twagala abantu betta twagala tuteekewo ekkumu so depression is real bwetogala ku depression togala ku bintu ebirala sadness abantu bakambwe nnyo abantu bakambwe so a lot is going on but as media a lot is coming when it comes to depression we are planning something it's coming so bambi mwenna kansubire no shote kule search ekimu funamu kyoyiga obadde ngolooza ensi wamalayo we need people at times there are times whereby you have your money innocent or you can be not so be to say but ngai wetagayo mukwano go mbuwa so okugera naye there are times whereby in life oyagala kulya bigambo bizamu maani bizamu suuli so while eyo check on your friends be real friends to your friends tegeera oyamba tumanya nti oyamba ono leero kyajja kuyamba okay tosobola kikola nti oyagala in return but never know there are people who have good hearts nga leero omwetaagidde ekya naye ajja kubeerawo so kibeera mu mikwano gyo ani gosobola okubira akasimu mubeerawo kunywa bunyi kulya oba waliwo something beyond that ekitegeera so kyekyo naye nga mbeera esi wano katoku esi thank you so much okuba gye twatandikidde paka gye tusembedde bisaba kananka bakama bange Ramal Sania asambawo ewandigeya gwenna ayagala okuya ku lusaniya olulungi kapirawo ate nga gwa basmat omanyi byanjawulomu byanjawulomu abantu mbeereyo ne mulya kitalo ewa Ramal Sania eso ntwalako ddi ewa Ramal Sania tugenda Ramal Sania so basmat kubeerako wali chapati kubeerako kachumbari ovacado ekintu nekitaka juice ate nga watu bitambula bulungi so gwali wande ali wala abali entinde eyo abali ewalawala bagamba nti bituukayo it's different Ramal Sania okuba kusimyawo nakolera delivery still nogenda ku Google oba ku store no downloading a Jumia oba Glovo notekamu Ramal Sania nelukutuukako automatically kisinza lwomalawo waliwo olusanio olw'omu olw'ababiri olw'abasatu paka yonna so Ramal Sania byonna abikolera mbeera wano ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road bweyagala ebisulo ebirungi ebyokwebakamu ebyokuwummuliramu Satellite weri balina parking yard engazi obulungi si byakwekwasa nti tebalina parking parking tosobola nagimalawo so Satellite Hotel buli kimu ekira ina Satellite Health Club bwega ogendako mu gym mu sauna mu steam bath mu massage ate kasente akatono jangu Satellite Hotel still wemba babiri basatu bana discount ekolaki ebeerawo jangu nyumirwe ate nekya Satellite Hotel waliwo wali eri steam ogenda mu steam sauna kachayi kabeera wali kabwereere ekitegeera n'obunyeebwa gaba n'obeerawo nga weeyagala ekitegeera ate nga kigumu nnyo si bino biva ku bino byemugenda ku sauna zeeyo ne muwulira ebiboozibozi it's a bit corporate wengamba corporate kitegeeza nti tojja kujja jangu onyumirwe ekitegeera so Satellite Hotel kimu ekikoze kimu bakimaze mbeera esi wano ku Talk with SES Media Uganda mwenna mbaagala nnyo Brian yabadde kamera we'll meet next time we love you bye bye